mutunule mulabe muhairake nga nonda abantu abanakola emirimu gy'eggwanga mwalabako ki obwakyekubiira nata bwe nali nongoosa eggwanga lino lirimamu enguudo nalimako kapeekayo kaje banzaala wallahi tutambuza ebigere ne Haji Nadduli n'atuuka mu maaso g'omuntu n'afukamira bw'ati n'amugamba akusaba kintu kimu njagala Voice of Africa Radio ogiseeko nga bagijjeeko wallahi bilahi tallahi Haji Nadduli nimbye twafukamira nga tuli babiri agizza kukyaliyo na mu ofiisi ng'ebweru eyogera naye kijja kusala nga kukyakukulumira abalyazaamaanyi abeeyambisa obuyinza ffe bwe tubawa ne batukolako ebyo ebitukosa era bwetunabaga ffe bye tujja kubyogerangako kubanga olimu gw'okubyogerako waffe ababakulembera. Omuntu amanyi nti wakufa okufa akulowoozaako okufa akukolerera. Omuntu omulamu yateekateeka abakungubazi be balyogera nga bazze mu lumba ekiro. Omuntu omulamu yateekateeka ebyogero ku ntaana ye. Naye omuntu oyinza okukola ebintu ebitali bya buntu bulamu ate nga tuyagala bantu babyogere naye ng'essaawa ejja kutuuka nga tolina gwogwana byogera kuba oli boogenze. Ssengange omwana ow'okusatu ewa mujjajja yazaala omwana we siri wa mukisa ng'alyebwengo kaakati nno imaani eyo yonna nga bwogiraba gyekuŋŋaanyizza ate nga bonna bayungute siyinza kusugasuga na mutima wadde obwongo nti ono agenze nayagala kitange okukamala byonna byembagamba nabijjamu ye waali namuwerekera musazi naye yankuutira ekigambo nti mwana wange yakulamira mu mirimu nyo gyogenda okukola toteekanga enjawukanazo mu bwongo obwo n'eddiini nanganja Umaru bwe yali ayingira Yerusaalemi yagamba abasooba be nti buli kyonna tugenda mu kibuga ky'obujjaji ekitukuvu naye buli kyonna ekimusanga nga kyaweebwayo mu maaso ga Katonda mukirekega bwe kigiraki ayita mu kusoomozebwa okwo naye nga bwe tugambye tumusabire agume atambule nga bwe tumanyi yonna tulidde bamugambye ebigambo wano ebimugumya era ndowooza sebo mukulu wange ojja kuguma era guma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Sheikh Kasoma nga bwe batukulembedde mu ddweno kwegattuddeko imaamu w'omu kitundu ne bamasheeka balabasoboze okubeera mu budde obwo. Nabo twagala beebaza oba tukoze bulungi batukulembedde mu bulungi okutuusiza ddala mu budde buno. Ese bwe tweyanziza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala. Wakati mu ffe yagadde kulage nti baimaamu okuva mu mizikiti egy'enjawulo tulina bono bonja basaba bomba gira ddala mu item yene yange gyendinamu bulungi ku mubo bayibire bw'emizi otuuka okwogerera okubaako n'ebigambo ku nkomero tugenda kumaliza otegere nti mutuufu nabo bazze mu bungi. Nja kusaba abaimaamu okuva mu mizikiti gy'enjawulo muyimiremu ku mukadde waffe omugenyi mukulu fa mukadde waffe Katikkiro eyawumula tuli naye wano naye asobole kubeera nga balaba nti muzze mu bungi. Utole salamu yawamu. Sijja kunyoya nti muzikiti guno naye nga emizikiti gye twetoolodde wano mu Luweero wano kumpi bonna abaweddeyo alhamdulillah wa barakallahu fikum. Mu maaso geera mukadde waffe mukwano gwa Haji Nadduli mukulu munne Katikkiro eyawumula ye yakutte dda obudde twabadde kuviira ddala ku ntandikwa yennyini kama ffe tukwaniriza wewale kuwagala Haji wewale kubeera nga omulumiriddwako olwamutabano ono yatuva mu maaso yatuvaako mu maaso era mu buufu bwerumu nja kwogera ku bana batono abalala basigadde nja boogerako gyebujja katono naye nga siyinza okwebeera tubeera nga bano abandi mu maaso no sibakulaze nti bwe bali wano. Omubaka atwala ekitundu kino Honorable Hassan Rukanidde
yatuusidde wano jamusaba atole butozi salamu. Nyini district eno kadde waffe Honorable Erasto Kibirangu ye tatuula wali waggulu eri, ye agamba atuula wano wansi. Nkakasa ateeka okubanga oyo wali awo sebo tola salamu mu ngeri salama kituusiza nyakuwadde ng'ebulabulamu naye esigadde inshallah. Era former district chairperson LC5 kadde waffe omulangira Ndawula ye salaamu kakasa atagitereza n'okusinga kaawo naye atuuse salaamu ye. Alaikum katugenderawo kansengeyo n'omukadde waffe atwala mu Greater District ya Lwero Alhaji Kakande nawe tola salaamu bategere nti tulinayo wano inshallah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakino nakyo kankiisewo tutule wansi tumanye nti embeera bwe tubigenda kutambula. Bwe mbadde ne mukadde wange ono tuline mu lukiiko lwaffe oluteesiteesi aji yasaba mu buwombeefu olw'embeera ezaali mwenna mwaliwo nga bajulizi olw'omuganda waffe muto waffe abantu bamuziika bangi nnyo nnyo nnyo. Olw'embeera ezaaliwo aji n'asaba nti ku mulundi guno ekitukuŋŋaanyiza wano piwale kigambo duwa, era yagadde babaseeka beegazanyize wano bo be beegazanyiza wano bokka bokka, naye abantu abayitibwa ba politicians bonna yagambye nti abeegayiridde. Yangambye nti Habibi nkwegayiridde ojja kubanyiiziza nnyo kwogezaako n'owaako omu bwatakazingana, naye kyekusabye kino togezaako n'olekawo n'omulungu tomulagidde era abantu tugundo etubadde naye wano era bye mbadde ngezaako kukola. N'olwensonga eyo saagala muntu onolije lubi baganda bange onoowulira nga kyogize kubanga mutuufu ekyamazima tune mbalaze omukulembeze waffe Honorable atutwala mu parliament kuyi wali wano, Honorable atwala mu district nyiri district wali wano, naye muteekateeka byonna balabye alhamdulillah tubawezeza olw'okukola ki olw'okumanya era tugumire embeera eyo inshallah tujja kutambula te nga tuli basanyufu. Ebyo bigambo si byange wabula mutunule ani nyinimu yenyini tujja kumikiriza inshallah wa barakallahu fikum. Bwetyo tugenda kutambula era n'asaba tunabanga tutuusiza mu katundu ako mukadde waffe Katikkiro eyawumula yakujja kubeera nga abakiikiridde mwenna ebigambo ebyagenda kwogerwa ajja kuba ayogeredde omubaka, ajja kuba ayogeredde nyini district, ajja kuba ayogeredde chairman LC1 fenna okutwaliza ki awamu. Kale tugumiikirize inshallah ale naye tusigale nga tuli basanyufu bannaffe terikuwakanya ndowooza alhamdulillah kyekigambo ekisembayo ku ekyo ekyo njagadde mbeere nga mukitegeera mukkirize mu budde buno inshallah. Mukadde waffe ono Khalifa Nabbiika ajja asuute ku mutume bw'anaamaliriza tugenda kufuna emiryango gyonna mulundi gumu inshallah. Khalifa Nabbiika njagala omutunula ennyo togezaako n'obeera nga wegamba nti obudde bweddewo okkiriza nga zino n'okanziriza. Falyatafaddal mashkuur. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. اللهم صل على محمد يا ربي سلمتني عليه وسلم ونقولك النبي وصل وسلم عليه نكرم علي حبيب
سوى محمد خير رسول متمي نبي مكرم اللهم صل على محمد مكمي من جاوى من جمتمي أنا محمد منجي الخراك انتمي كيني جانا مكمي على السماء مكمي سمع محمد جبريل قال له تكادا مكمي وارجو شفاعتمي تاني محمد لو كنا نرتمتمي كيب المحرم مكمي وارجو شفاعتمي تاني محمد لو كنا نرتمتمي كيب المحرم على محمد ولا لكل متمهني وصالا وصلى الله على محمد ولا لكل متمهني وصالا اللهم سلمتني على محمد يا ربي سلمتني عليه وسلم alhamdulillah rabbil alamin oyono yemkadde waffe muganda waffe musanyisa waffe khalifa nabbiika sebo tweyanze nnyo tweyanzeege olwa katonda ako allah akuwemu obulungi allahumma amin mu kaseera kano nga bulijjo omugenyi omukulu yatera kubeera nga yeetwalira omulyango ogwo ogusooka naye nga kiri gyali okubeera nga agaba oba kenyini kwerira kukwe naye fa alhamdulillah asazeewo agabe imaamu ono inshallah abeere nga omulyango gagusoma kulwe sebo falyatafaddal mashkura. اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة والنعيم. Sansokuraba mama salamu sola jwenzi. Okay, agambye emirembe gy'aba Katonda gibeere nammwe. Alhamdulillah. Aha, tulina Prince oba Pri Bwanika bamunanika technical principal. Okay, principal bamunanika technical, principal bamunanika technical. Whatever you want, you can Sansokuraba Sebo. Aha, Piman, Chairman Nakasero, the DIC. District District Inspector of Schools. Oh, mkande wange Haji Yusuf Kamlegea sebo tola salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjira komao kujagena maso mpona mukasera kano tugenda kubera nga tusoba mukadde waffe Yusuf Lucham General Secretary wa Bukalasa Twale asomere mulyango ogwo oguddirira gusembayo inshallah. Kimanyi sobola kusuula kwekigambo teno kitambuza bulungi genda walisebo
kwate oba sisityo sigira si baako bwokiwa akiwaddani Sulaiman yaliwa Sulaiman aliwa mtabani we muizi we munafunzi we Sulaiman tutwale mu Katonda ako namaliriza nga ne ali kibirango weteketeke bogera kubirango osomera mulyango okusembayo. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لحبوب ناسل وقصيت الأرض نبات حللا إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى والبينات محمد بن عبد الله صلوات الله والسلام عليه. أما بعد يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة من زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. atendereza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo gonna agatendebwa mu ggulu omusanvu ne mu nsi omusanvu. Yoyo Allah subhanahu wa ta'ala eyatutondera ebitonde ebibiri n'atonda okufa n'atonda n'obulamu. Ku ebyo byombi yasooka kutonda kitonde buli omu kyatayagala ekiyitibwa okufa n'alyoka azzaako ekyobulamu. Oli alikabeni mu ndowooza yaffe nti bulamu bwe busooka era bwe yasooka okutonda. Allah bwe yali asonda yagamba nti alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alazizu alghafur. Allah agamba nti nze natonda ekitonde ekiyitibwa obulamu okufa netonda n'ekitonde ekiyitibwa obulamu. Naye nga Allah alina al asbab ensonga n'agamba nti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizu al-ghafur. Allah ku bitonde ebyo byombi yagamba nti ayagala alabe ani analongoosa emirimu gye, kwe kututondera obulamu n'okufa. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya gyenkulembeza okusoma ffenna tukitegeera bulungi. Bali bannaffe abali ku ntebe bagitegeera. Buli ali wano teri atategeera kufa, kubanga mu bidayati Allah subhanahu wa ta'ala yali tannaba kutonda muntu Adamu yasooka nakubuulira kuki ku bitonde ebyabaliwo omuli almalayika. Bamalayika n'abeera yababuulirako agenda atonda omuntu. Bannaffe bali bamuyita Adamu, naffe tumuyita Adamu. Awo ne tusinga kutya ffenna tuli muntu omu. Kyovudde olaba bannaffe abamu batudde wano bali batudde, ffenna twava muntu omu. Awwalul bashari ye Adamu alayhi salam. Ffe kye tulina ate kye tusanyuka ennyo ng'abasiraamu, Allah n'amuweera ddala erinnya nga lya busiraamu Adamu. Kyappeeyi tugenda alhamdulillahi rabbil alamin. Nekikakasa nti Adamu huwa almuslim eyasooka ntukazire najja ng'afulumya mu Adamu abaana bangi nnyo. Twawukana mu nzikiriza naye nga ffenna tuva mu Adamu alayhi salaam. Bwe nzirayo ku aya gye nayagadde okuya bayifuni buli yenna ali mu nsi muno mugenyi tajja kukyala mukyasi.
inna man fi dunya dhaifun, buli yenna ali mu nsi muno mugenyi. Wama fi aidihim ariya, na byonna bye balina byonna byewole bwewezi. Tewali ayinza kukakasa nti ebyo byange byange. Olufa bannanyibyo nga batuuse babigabana. Wama fi aidihim ariya, na byonna bye balina byewole bwewezi. Naga nti fa inna dhaifa murtahilun, bukeera enkya omugenyi n'akyaluka nadda egi yava kubanga ali ku bugenyi. Wal ariyata marduda, ate ekyewole kizibwayo eri nannyini kyo, tekibeera kikyo kubanga kyewole bwewozi. Bwe bulamu buno bwe tuliko. Oweekitiibwa n'agamba nti afdalu zuhudi fi dunya dhikru lmauti. Oba okyawa ensi eno gikyawe, bagende nti gundi yava ku nsi nejjukira okufa. Afdalu zuhudi fi dunya dhikru lmauti, ekisinga obukyayi bw'ensi ku nsi kuno kujjukira kufa. Tegeera nti saawa yonna bulibeera bwe buti nga naawe oli mu barzakh. Nagamba afdalu libada, ibada zonna tuzikole. Sinza nnyo Mungu, sinza nnyo Mungu, naye kujjukira kufa. Wa afdalu ibada, ibada esinga obulungi dhikrul mauti, kujjukira kufa. Nagamba afdalu tafakkur, n'okulowooza okusinga obulungi. Ffenna tulina endowooza mu ngeri ez'enjawulo. Dhikrul mauti, kujjukira kufa. Naga waman athqalahu dhikra almaut, omuntu azitoowererwa ennyo nga ye buli lwayogera okufa azitoowererwa. Wajada qabrahu rawdatan min riyadi ljanna, agenda kusanga kabuli ye nga kifo mu bifo by'ejjana. Buli lwonna lujjukira kabuli, tegeera butegeezi gwenga obuliro okujjukira okufa. Oba okujjukira ozitoowererwa, ojja kusanga kabuliyo nga nyangu. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kitiibwa kampite omukama waffe Sekretary General abeeko obubaka bwatuusa inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mukadde waffe omugenyi omukulu ku mukolo guno, taata waffe ow'ekitiibwa Haji Abdunaduli, mukadde waffe ow'ekitiibwa Katikkiro ayawumula, ne bakadde baffe bonna abakuwerekeddeko, bamaseeka abakulu abali ku mukolo guno, abaana baffe, baganda baffe, bahaji, bahajati, n'abantu ba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde wange Haji Naduli, ojja kunsonyiwa. Ebiseera ebimu mpita kwetondera oluusi sijja nenkugamba nti waliwo emirimu egy'enjawulo gyendiko, oba nteekateeka safaari ngenda, oluusi mba nkulimba. Nsaba kunsonyiwa lwekyo, naye buli bwe nkulaba mpulira amaziga gange nga gavaamu amaziga olw'ennaku gye nkulabamu. Ne nkutunuulira wabeeranga minisita, nga nzija mu ofiisi yo nga ntuula wansi awo ku ttaka, naye muzeeyi njagala onjigiriza emirimu.
n'okola ebintu bingi nga ndaba. Nalaba ab'ebitiibwa beeserabangako obulamu bwange nga ndi mu ofiisi yo. Muli baminisita, muli bajeno, muli ki, buli kika kya muntu yenna. Haji wali okisinkanyeko. N'ekisembayo bwe nali nyonyanyamu naawe kyenjagala kikugumye. Wangamba bwasinkana Gaddafi e Libya, Mungu amusaasire, era n'ombuulira ensonga lwaki wasinkana Gaddafi. Gaddafi waali Haji, naye njagala Haji bw'oba ojjukira obulungi kansuubirwa kusanga Matiga eya besi, kubanga manyiyo twabeerayo. N'ebitiibwa Gaddafi byayina n'embeera zewabeeramu mu biseera ebyo, wali wasinga Gaddafi? Wali? Kati gumira ku ekyo. Kaakati wali osuubira Gaddafi engeri gye yakukwatangamu, ngeri gye mwatambulangamu, nettu lyeyakutikka mu kununula eggwanga lino olijjukira bulungi? Wali osuubira n'afa nga bwe yafa? Kati Haji guma. Ekyo kikola ki? Nze sijja kusomera aya ya Qur'an, kubanga by'omanyi ebisobola okukugumya weebiri bingi. Ekyo kibeere kimu ku ebyo ebisobola okukola ki? Okukugumya. N'olwekyo ebigambo bisobola okwogerwa nga bingi, naye bannange njagala bategeeza mwenna abali wano, Haji Nadduli amanye ebintu. Teri asobola mubula ekintu kipya kuyayiseemu. Bwekuba kufiirwa yafiirwa, bwekuba kukwata mundu yagikwata, bwekuba kusula mu nsiko ng'ali emiti, ebikoola by'emiti yabirya, bwekuba kubonaabona yakubonaabona, bwekuba kukaaba Haji okaabye. Kiki enyigiza okutiisatiisa? Kiki ekipya ekisobola okuja kikutiisatiisa Haji? Bwekiri kati guma buli kaseera beera ng'osaba Allah tabaraka wa taala akusaasire ku bino by'oyiseemu, akuyingiza ejjana ey'ekitiibwa. Kikyokka, teri kipya. Kiki? Zakadde akatono bannange kembaddeko ne Haji Nadduli, era gyonzi nababuuza oba wali owulira Haji nakyogera nakulira, sagala kuleta politics wano, naye nali njagala kubuuza nti oba nakikugamba wekanga tuli babiri. Nira bingi byendaba Haji, naye nze naawe tujja kwogera. N'olw'obugambo obwo bannange, nja kusaba buli muntu yenna ali wano beera nga osabira Haji Nadduli. Mukadde waffe atuleze, bwekuba busiraamu Haji Nadduli olukamba buulira akantu kamu ngende. Nina bwe nagenda naye, wallahi Mungu mujulizi, Haji Nadduli natambula nga minisita, n'ava mu ofiisi, wallahi netutambuza ebigere ne Haji Nadduli, n'atuuka mu maaso g'omuntu n'afukamira bw'ati, n'amugamba akusaba kintu kimu, njagala Voice of Africa Radio ogizeeko, nga bagijjeeko. Wallahi bilahi tallahi Haji Nadduli nimbye twafukamira nga tuli babiri, agizza kukyaliyo na mu ofiisi ng'ebweru eyogera. yafukamira
naye agenda kuva ku maviivi omukulu ng'agamba muzeeko Voice of Africa. Wallahi radio y'obusiraamu Voice of Africa. N'olwekyo omuntu afaanana bw'ati si mwangu wa kufuna, era tujja kusigala haji nga tukusabira biizini tubana Mungu ajja kukusaasira ate ajja kukuyingiza ejjana ey'ekitiibwa biizini tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Kabirfe kwebaza olwa ebigambo ebyo birungi yasinga ebigumya byonna byolekeza mukadde waffe nga bijjudde obuyinike, okunyolwa n'ebirala bingi bingi ebigwa mu kkowe eryo, naye twebaza olw'okugumya kw'omugumiza mukadde waffe. Saba Allah olw'ebigambo ebyo abikuyemu ebirungi ate naffe atulokubira nga tufunamu ekyokuyiga. Gano byandibadde bingi, ebimu asazeewo kubyesirikirira, ebimu era nafuna obudde munne nasobola okubeera nga amutegeeza. Kale so bwetweyanza nnyo tweyanzeege. Omwana omuzaale mu lujja muno Haji Badru bunkeddeko tola ku salama wooli awo. Waalaikum yone Haji Badru bunkeddeko kavudde saidize Butambala, naye nga ye president wa Uganda Society for the Deaf. Sajja musuubuzi mukukutifu sebo tusanyuse okulaba nga tugenda kufuna adhan then tumalize ebitundu ebiri ebisatu ebisigaddeyo inshallah. Njagadde betubadde namu mulimu musituke Haji Senkumba muganda waffe betubadde nabo mu nteekateeka bonna mulimu ne bahajjati naye babakiikiridde bana bonna. Ono Haji Senkumba oli muganda wange yani Yusufu. Abantu abo batukoze bulungi, bakoze omulimu nnaku ezo kumpi zonna tuli nabo wano tukola kino kino, naye Allah yabasobozesa. Wamala asituka, wamala tola salamu. Alaikum salam. Oyo naye tubadde naye Kamada mutabani wa Sudi ate nga musika atayiko matanka ne yonna sebo tola ku salamu. Ente oyo yatukulembedde ku ludda lw'ente ezitwalira n'ente bbiri hajja jatubulira nti yazifunya atya, naye nga byonna ono yabikulidde awamu ne kojja wange Haji Gubya. Simulabye ono batabadde gyali Haji Gubya. Abantu abo babiri nga Haji Gubya yakulembedde nabo batukoze bulungi. Mukadde katono mbadde nsabye Sheikh Yusuf ani agenda kuwazina. Naam mulefuna ku adhan inshallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. Gatukunganye abafuna omukisa okukwata ku mizindaalo gino tubeeko at least bye tunaabaako kye tugamba abantu. Naye waliyo munaafa ndabaga ssente bwaguleta lwero yimirira baako kyogamba wallahi nokironyereza nga tokiraba obeeko kyogamba ng'ate kyekirungi ng'ate neteeka lyagambye dda tuyina kumwogerako kirungi. Naye tukkirize nti omwana waffe emyaka ebifunda embala ya Katonda yo yanjawulo. Ffe bwe tubala tugattako, ate bw'aba abala atoolako. Kitwanguyira okulowooza kijakana yafa mangu mu ntegeera ya bulijjo, naye wallahi mu kutegeera kwa Katonda awo Allah we yakolera enteekateeka n'amagabagiro kumutwalira. Katwagala kwebaza bwebaza enkozesa gye yakozesaamu obudde bw'obusaamusaamu okubeera nti bwe tutuula tunakuwala ne tunyinyane ku mitwe. Bangi bafunye obuvunaanyizibwa ne batuula we batudde
ng'obujulizi Sheikh Asanga kibwabadde awa ku Haji Nadduli tosobola kubumuwaako yadde eddakiika emu bwete naye mukadde waffe tujja kujjukira nnyo emirimu emirungi nga wooli ne Mungu ne bwana baatuusiza ndoze tutya kukugamba nti ojja kufa bwana baatuusiza okukutwala tujja kusigala nga tukyajjukira Haji Nadduli wabaawo era n'obaako obuvunaanyizibwa bw'okoze eri eggwanga lino. Ekyamazima mbadde neewuunyiza nnyo Abibu ono bwe yandibadde abala omukolo guno ku ssaawa bwe mwateeseteese nandi mutidde banange ekinene kibeera kinene kyabadde kizibu nnyo okutandika omukolo guno essaawa ennya twagutandikiriddeko mbu ku munaana gubeere nga guwedde nga guli wa Nadduli. Ekyo kyabadde tekiyinza kusoboka era twagala kwebaza Katonda obudde buno abwongeddeyo nabukyabufula nga bukyali bulamu wabeewo bye tukyagamba abantu. Mukawaayiro ako njagala kulaba nti bano banafe abakola art si art ono wabasomesa abafunye sente ntono naye art and design bagamba nti buli mistake ebeera design, buli mistake ejja ebeera ki kyanjawulo nnyo esini ya politician nga ne gwe tuziika politician gwe tusabira politician nga ne bamemba ba parliament bagidde wano muli ne imaamu wa parliament n'ababaka abalala okwewala ennyo okugamba nti polisi tasobola kukola kiki naye buli mistake ebeera design. That's the design of politician is abomukabulire eyo nayo design maka ga senior politician tetwogeredde mu byabufuzi ne banamawulire ekyo mukitwale twogedde ebigambo bya Bwakatonda byokka naye tujja kusigala nga tukyakukulumira abalyazaamaanyi abeeyambisa obuyinza ffe bwe tubawa ne batukolako ebyo ebitukosa era bwetunabaga ffe tujja kubyogerangako kubanga omulimu gw'okubyogerako waffe ababakulembera. Kale abakuleeta Luweero mbeebaza nnyo yeza gimusakande Sserwanga Ssente bakuleeta Luweero Muzimu District kyobulabe omwampa buneneko sebo bwonsituza Katikkiro eyawummula owa Buganda ekyo nakyo bali si kitono mu kanyama kano nze nsitula Katikkiro eyawummula era mukadde wange nkusaba n'obuwombeefu sebo Katikkiro okutuse meseji yo olukungaana luno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebo omugenyi omukulu ku mukolo guno sebo Secretary General webali kujja kubanga obedda olimbibwa naye nga tonatuuka bamashek mwenna abali wano ababaddewo ekiro n'abali wano kaakati olwaleero baimaamu bonna mu mizikiti gyaffe gyonna egyetolodde wano abakulu bonna nga batutegeezezza abakulembeze eno mu eriya yaffe eno yonna sijja kuwaddamu biti byammwe nga bwe muli bamemba ba parliament nakalabo omu naye waliwo ndowooza n'abalala bali babiri waliyo bahaji ne bahajati mwenna we muli basebo ne bannyabo kwegamba omulimu gwe bampadde kwe kuboogerera mwenna ku mukolo guno kubanga abalala bonna temujja kusobola kwogera naye nga sinabaako byenjogera mukulu munnange ono tukwatagana bulungi nnyo era bwe nali Katikkiro yajjanga mu Bulange ne twogera ebintu amanye ebintu bingi ono ng'era ambuulira yasingako omukulu katonotono naye ng'ajja n'aŋŋamba awange muto wange kino nange nemuwuliriza era twayogeranga ddala ne tukwatagana bulungi nnyo amanye ebya Buganda bulungi nnyo era ne tutuukira ki ne tuba nga tukwatagana bulungi
kyoba olaba nti wekibaawo ekintu nekimuguddeko oba ekigudde ewange fenna buli omu asituka n'agenda. Ate sekretary general bwayogedde ku Gaddafi, nange nagende wa Gaddafi nenewuunya kubanga nali ngenze nga njagala kulaba engeri Gaddafi betuyinza okukwatagana naye okudduka mu bintu ebya Buganda wano development mu Buganda. Naye bwe natuuka oli kakimu ekyasinga okuneewuunyisa entebe ye gyatuulamu gyeyatuulangamu nga abantu baliwawo abasirikale bagituulamu mu ddakiika 3 ne bavaawo. Ye natanajja omulala n'atuulamu naoyo n'avaamu, omulala n'atuulamu oyo n'avaamu. Oyita abantu 10 gamba batuula mu ntebe eyo okwakakasa nti tewaliiwo kikyamu kyonna. Byagenda okujja nga wayiseewo essaawa nga 6 mulamba nga atuula butuuzi ng'amanyi nti bagizeeki ebintu byonna biri bulungi. Naye oyo yagenda takyaliwo ate nenge gyeyagendamu nammwe mwagimanya. Kale no wano Sheekh wagambye nti mumanye okufa kwo tewali kigambo, tulina ffenna okugenda kyekimu ku ebyo. Era oli yagambye oba yasoose yasooka kutonda kufa ate natonda obulamu. Kale ebyo wanna abasheeke mwebale kutusomesa bintu ebyo naye nga byebyo ebiri mu nsi bibiriwo. Kale bannange okusooka njagala nnyo okwebaza sebo omugenyi omukulu okuweesa omukulu guno ekitiibwa n'ojja n'obeerawo nga tusabira omwana waffe Jakana. Abamu bagambye nti oba yagenda mangu oba yagenda bwaki, naye ezo zeteekateeka za Allah. Bw'aba ateeseteese bw'atyo tetulina ng'ogenda ekyo bwe kiri. Naye mwebale ssebo webale nnyo okujja kwolesa mukolo guno kitiibwa. Njagala nnyo okwebaza bamasheeke omulimu gwe mukoze okusabira omwana waffe. Eggulu mwabaddewo kati muliwo okwebbanga lino lyonna, essaawa ezo zonna zimutaddemu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala nnyo okwebaza mwenna bannange mu biti byonna bannange abazze ne mubeerawo, bahaaji bahajati mwenna mwebale kujja kubeererawo. Mukulu wange ono mukulu wange ono ng'ebyo bagambye alina ebigezo byayitamu, nakino ekimu ku bigezo eby'omwana oyo eyamugendako, omwana oyo eyafa. Naye mwebale kakati namuyinza kumanya kusanyuka kwataddemu okuli mu mutima gwe muli bw'abalabye mwenna bwe muti nga muzze okumubeererawo ku mbeera eyo gy'alimu. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala kujja kumubeesabeesa nga tusabira omwana oyo Jakana eyatugendako. Mwebalire ddala era temujjanga okwo bwebityo ensi bwetambula. Ekyo kyayitamu kujamulamu obumulidde byagenze ayitamu byonna ebyo. Era nze nzijukira olumu naddala bannange okufiirwa omwana, naddala omwana gw'obadde olabye ng'alimu omulamwa nti gwe bw'oba ogenze ayinza okutambuza ebintu by'obadde okola, kiba bannange kizibu ky'amaanyi. Era nalina mukwano gwange omu yali alina mutabani we ng'alaba nga ye oli yali looya nga omwana we amutendese n'okulaba nti bw'avaawo asobola okutambuza kampuni eyo mu mateeka omulogwagallo bwefaana bonna ebintu byonna ng'alabira ddala nti amutendese bulungi ne bw'aba agenze. Naye ekyewunyisa nnyo ate omwana n'amusooka. Naye kati twali naye bwe tuti ku ntaana nga omulambo bagutaddemu bwe guti mu ntaana katono omukulu oli senga saaliwo ate senga nange saalina maanyi yali agenda kwesuula mu ntaana ng'alaba kimuyitiriddeko omwana we gwabadde amanyi nti kaakati yagenda okudda mu bigere bye omwana ali wali mu ntaana bw'ati kyamuyitirirako neyigira yina bw'ati nemukwata bukwasi okulaba ng'agira ki tagenda takola kyeyali agezaako. Naye eyo yali kwegamba tagende nga yina kati amagezi gamuweddemu ng'alaba. Kale nno bannange embeera eyo ey'okufiirwa
aho omwana olwa mwana naddala ng'omwana oyo olaba nti ye mwana ayinza okuba nga agenda okudda mu bigere ebyo mu bintu by'obadde okola kintu kizibu nnyo kusoomoozebwa kunene nnyo era olaba nti ne mukulu wange ono ayita mu kusoomoozebwa okwo naye nga bwe tugambye tumusabire agume atambule nga bwe tumanyi ne tulidde bamugambye ebigambo wano ebimugumya era ndowooza sebo mukulu wange ojja kuguma era guma lwere kwenya mumulabe kalibobbo nange mutobo wembi wano okwongera okugumya olwekyo guma naye bannange mwebale nnyo mwebalire ddala omukolo guno ogw'ekitiibwa MC ne bonna mwebale nnyo bannange okutegateeka omukolo guno ogw'ekitiibwa bwe guti mwebale nnyo mwebalire ddala okubeererawo mukwano gwange ono okubeererawo mukulu wange ono mu bino byonna biri mukoze omukama aboogere byonna azza neyanzeege mwebale nnyo okumpuliriza alhamdulillah mukadde kano teekateeka okufuna ku bigambo bya haji waliyo munnaffe ono support orphanage director omuyita Kayanja Robert atwadde ebitabo bino kambikwase Sheikh Yusufu bigende eri bamulekwa nga bwasabye essomero lya Answar ayinayo bamulekwa naye director Kayanja Robert situka abantu bakulabeko tola salaamu yo mu ngeriyo oyo sajja omuyita Kayanja Robert naye ekigambo saawa yonna ndowooza lwaki efaananyiriza nnyo naye nga ye Kayanja Robert sebo tweyanza nnyo tweyanzike nja kusaba mukadde afuna obumbeefu otuse ebigambo byo naye nga ekyobudde ekyo nasudde dda obudde mbeetondera embeera erabika nyiize kati gwenyinimu gwomanyi La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Ate engo nemuzaale mu lubuto yenze kubanga bonna abakoze emikolo egiri wano bonna ba mu nnyumba wano naye nga ate banjawulo sengange yavaamu omwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sengange oyo yavaamu omugenyi omukulu ono abuulidde muganda wange adda ku mugongo guno sekukuluze nakajja tonnaziweza Sheikh ole oyo Habibu Yusufu Cham nga taata we yali district kazi wano mwana ava mu nnyumba muno mwanyinaze yamuzaala badru bunkedde kaali wali gwe babalaze gye najja ayeno gye mbasomedde obulungi bweti ebutambala ebuyenga sengange omwana owokusatu ewa mujajja yazaala omwana we siri wa mukisa ngaali ebwengo kakati nno imaani eyo yonna nga boogera bagyekuŋŋaanyiza ate nga bonna bayungute siyinza kusugasuga na mutima wadde obwongo nti ono agenze nayagala kitange okukamala byonna byembagamba nabijjamuye waali namuwerekera musana naye yankuutira ekigambo nti mwana wange akulamira mu mirimu nyo gyogenda okukola toteekanga enjawukanazo mu bwongo obwo n'eddiini nanganja Umar bwe yali ayingira Yerusaalemi yagamba abasooba be nti buli kyonna tugenda mu kibuga ky'obujjaji ekitukuvu naye buli kyonna ekimusanga nga kyaweebwayo mu maaso ga Katonda mukirekega bwekigiraki mwabamanyi Yerusaalemi ebbatirizo Yesu bamubatiriza baalimenyawo tebalimenyawo sunja okutegeera obulungi kale gwotawaanira ki oba olwanyisa Musiraamu oba olwanyisa Mukatoliki oba olwanyisa Mukristaayo gwewerwana wekka gezaako wekube ngumbi owulye
tulabe ng'onoosimatuka n'ogwege kubanga force gy'okozesa yeyo force gy'olina mu mubiri era zimugulimu nebakulebera emyaka 10 gwe mumbalireyo weneewunzika nga nzimba amasomero nga nasimba kuzimbako gaabasiraamu abakatoliki n'abakristaayo nembale gyebali mutunule mulabe muhairake nga nonda abantu abanakola emirimu gy'eggwanga mwalabako wano obwakyekubiira bwe nali nongoosa eggwanga lino lirimamu enguudo nalimako kapeekayo kaje banzaala kale ekyo kyekinjagazisa mwenna era namukimba munjagala n'omwana ono kyenali mugambye nti ogenda kuweereza mungu bwali basiimye naye wenzigi ekigere wokigira ki wokiza mutume yazaala abaana kuliko gwe yakoza kakati nze ekinkutula ebiyungo kiki waliwo ekitabo kyenali mpandiise kyemusomamu nga musinza naye waliowenda lwotuwulya mutume n'agamba akagambo kano kendagambye nti wano tewajja kuba balyafuzi kwogera nkabajjirayo mutume abayingira e Madiina abaana abawolo ne bajjayo amataali ne bakubanga babamwaniriza yabagati mubaleke buno olumu lwe lunaku olw'essanyu lyabwe naye bwe mbanga mugakola we mutyo nanyini embaga gwe muyimbanga kakati buuza aba bali abakristaayo bwe baba basaba amazuukiro n'oleeta oluyimba olw'amazaalibwa tebakugjayo katuuti tebakugjayo toliye byolikoza obitegeera toli ku mazaalibwa tegoleka byamazuukira kubanga enyimba zaaki zanjawulo kakati nano kyenabadde ngamba olunaku lwakujjukira mutabale njagala anaava mu lujja lwange ng'addayo ng'agenda n'ekyo ekikwatako kufa ekijjukira wakati we ne mutabani wange gwe tuzza okusabira tebaddeeyo nti natulina tidde buti nti gavumenti ejja kungaba haramu engomenti zende girete era nekigagikoyagala kunzita museveni sinze nabweteka mu kibaya niyatekalemamutyako abantu nayeyayadadde eri mweno gye babataddemu sheeko byabagambye nti mazima ddala atisa ayagala kumuyamba gwayamba yemba nenkutte mu ngalo yemba ndyazamaana oba bwesige tokawulya kugamba oleme kubyera byo bimba mugendo nabyo ayabadde wano ekiro yakugambye ekibalo nti ekibalemesa ebintu kutageraki kutabala gwe ogenda okikola toyisa mu mpiki n'obala omula bakutono ebintu nga bisatu naye kembabiddeko abo kempudde ngamba nti bannabyabufuzi temujja kwogera olunaku olwamu olujja mu mwezi guno gwenyini inshallah nga katatandise ennaku z'omwezi 22 Desemba Yesu musizaako ennaku 3 bajja kumuzaala 25 nga nze banzadde dda nga 20 okategedde njakola shukulu wano ey'emyaka 8 kakati olunaku olwo gwenjagala mwe bannabyabufuzi kubanga tejja kuba biri byabasekaseka olwo lwaffe lwaki bwe mmala bayisiramu engeri gye tutambuddemu lukalira ekimukoyogenganiba asekule kibirango nga naye ngaakuba kubanga olwo olunaku lwansi bwe lubanga olunaku lwensi muyimbanga nsi bwe luba olunaku lwa Katonda muyimbe eki njagala okwebaza obudduukirizi bwonna bwemukoze mu lujja muno mubiraba enti bbiri zayingidde wano
buli omu bw'anaalumako anaalaba ku ssabu n'amanya nti emusonda kamazima ddala nabadde ndiwana ekyo ayinye bulaaya n'aweereza wano ekipa z'amazzi zino boxes 100 muganywe sonyi kutegete bulungi muganda wange nga muto wange sale yowereza kutotebwa kasente netugula ebintu nga buli kisa aketagisa okuliisa mujja kajeraki kajja kubiira bonna mungu abawe baraka mumpulidde bulungi kale omulimu ogwo eyatodde ekinene nnyo n'akatono naye yesu yatulaga ekyokukola abantu bwe basaddaaka nabaga nti basaddaase nnyo omukazi nga talina namwatu talina kyakuwaayo n'akunyuula epeesa ku lugoye n'agenda alisuulamu akaggo kyava agamba nti mbonna abasaddaase namwange oyo yasiize kubanga owedda amala kutuuka n'otunule nobalako n'otula mu kibbo naye yakunyudde peesa direct n'aligiraki kano n'oyo ayawadde ekitono mwebaza kubanga yakunyudde peesa ku saati ye n'alisuula mu kibbo ky'omukono gwa jakana ndagala kubibaza mwebali kubeerawo era nasabiridde akasana bekaya kabulire kati kakatukedde tekagala kusembyayo nakire kyanguka kumenya nenjiramu nensaba nti otutaase abantu bajja emirembe baddeyo miki kale nonaamala okulya nemukkuta oba onolaba ngaekulemeseza okulya ogenda oliire gyonogeraki gyonooliira وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. mbabikira ngafu ab'empewo jajjaffikiye yajulukuse jafa jjo ku ssaawa 4 ez'enkya netuyinza kumuziika ebyo olwanga ku lwa 6 anti omanyi bakabaka bwendanyenyisa bako bina emigo 5 gyolaba wano mu mwaka gw'olukumi 200 edi be baatuula ne omulangira kintu ng'afuuka kabaka wa buganda obubereberye wano ne batuula abalangira abataka abo ne bamuyisako ekiteeso ekimulonda nti tukulonze era tukukkirirrizaamu nga gwe kabaka waffe naye obwakabaka bwaffe tetubuwadde ggwe na nnyumbayo kausazede kabaka tazaala kabaka azaala muki mulangira abataka be bakakasa nti ono ye kabaka oyinza okwekanga ng'ate bazzeyo ku ssemakookiro ne baddayo ku jjunju nga balonda abalangira abaliyo naye bagenda balondayo abeeyisiza obulungi for all of that time kale nno balina okuyita mu mikolo bamala okumulonda tumujuze kubanga tulinawo essiga eryaffe eryatera owalaga liriko eddibu oli yafa tumuzzeewo amasiga 19 ago gatuule gakakase omukulu w'essiga lyaffe emituba batuule n'olwekyo nekijyalyoka abenga ettabi erimu nalyo lyetabye mu kugira ki mu kulonda kale nokwekulaba akatemuga si masaali nti bugagga naye empisa yansi eyo yetunyize muntegedde bulungi kale nogugwo buli kiseena ali wano ngaoli wampeewo nga wawasa mu mpeewo wafuumiza mu mpeewo tulina tukwatirwa waki wamu yasobodde olaba nga bonna bonna bwebatunulire oli bukeddeko twamuzaala munsu omulaga naye omusaayi gwalina n'amaanyi galina gagwawa eno mu mpeewo kibiranga owuuyo yatambulanga abagamba atya si mpeewo eraga nti kitange
ye badde akola byejja okukola bakama bange leka tiri agambye kitaabwe naye nga tebamanyi nti wanveewo adda ku mugongo gulwa guno alhamdulillah nja kubagaliza tujja kumuzika ku Olwomukaaga abanaasobola okukwena tuwerekera tugende alhamdulillah tujja kulaba nga entambula nga bweneebeera wahada. Assalamu alaikum warahmatullahi taala. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Alhamdulillah, kadde waffe twagala kumwebaza olw'obuvumu bwayebisiza ate ffe tubadde nga tulinamu obweraliikirivu nga tulowooza oba oli awo tayinza nakwatula ekigambo naye atulaze ddala munaziko era nga ebigambo asobodde byogera byonna napaga nti ate ye mugumu nnyo. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا وجعل لكل قدر عجلا وجعل لكل أجل كتابا. ثم الصلاة والسلام على البشير النبي صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد بالله من الشيطان الرجيم إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمه بالبصر. وقال في حديثه القدسي الجليل من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليخرج تحت السماء. كذا الله سبحانه وتعالى atwadde obulamu sebo mukadde wange kojja wange atukuŋŋaanyiza Haji Abdurahmani Nadduli mukadde wange yali mukwano gwa muzeeyi Katikkiro yawummula Engineer JB wa Lusimbi mukulu wange yaliko director wa sharia mu ggwanga muno Sheikh Muhammad Katuramu Secretary General Union Sheikh Kasangati ayogedde ebigambo ebikulu mu lujja muno mukadde wa Foreign Affairs Sheikh Kasoma atulaze obwakaka ensi olwaleero eri mujajjukiza mu kidaala muno mutwe wange Honorable akiikira ekitundu kino Honorable Hassan Lukalidde kojja ssentebe wa disitulikiti Honorable Kibirango muganda wange ssentebe wa Gweta Luweero Haji Kakande Member of Parliament Honorable Sekitoleko Honorable Brenda akiikira abakyala b'edisitulikiti eno ab'ebitiibwa mwenna mu lujja muno buli omu kitiibwa kye nga sirabidde muganda wange Sheikh Nyenya mukizemba na musenesira musete ekitiibwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okusooka ntendeeza Katonda atuwadde obulamu ne tutula mu lujja lwa Haji Nadduli okwongera okumunyweza n'okumugumya wadde nga musajja kalibobbo naye mwabalaba mu bungi bwe muti ayongera okumakira nti ddala mwasi mu buweereza bwe yaweereza disitulikiti n'eggwanga lyaffe lyonna wamu. Ate ne twongera okukubagiza awamu ne maama bwe muzaala omwana ono Mungu yatwala tusaba Allah amusaasire. Soimani afunye ekitali kya myaka gye naye nga akifunye olw'okwawo kwa mukadde we kuba mikolo mitono nnyo abantu ne batuula essaawa eziwera esatu nga basabira busabizi mufu. Abantu bajja okusabiraku ne bapa eddakiika 20 naye omukolo ogukoleddwa wano tegutera kusangika nga buli kyonna ekirungi kyosomera omuntu wo nga yafa kisomeddwa. Saba Katonda amwesinga okuba ekirungi. Nenebazaana wa Sheikh awakoze enteekateeka Sebo Sheikh Kasoma muganda waffe abadde MC ow'ettwale mwebala omulimu omulungi. Sebo muzeeyi ebigambo bisomeddwa wano mu lulimi Oluwarabu omuntu weegomba nti singa nze mbadde babinsomera.
kuba tebiteekufunika. Abantu tebakyalina mukwano gukole ebyo nga baagala n'obudde tebakyabulina naye mbeebaza obudde bwemuwaddeyo nabyonna byemukoze saba Allah asisinga okubeera ekirungi. Okufa tekumanyirikika, buli lwe kujja kuba kupya naye Haji twongera okunyweza kuba Jakana wamusembeza ng'akyali nawe wanga buli wabeeranga ng'akubeera ku lusegere wodda wadda naawe nga yali akuyigiddeko ebintu bingi ebitali byangu ate kuyingira mulala essaawa eno. Naye Allah yamuwa ekyepeeyi n'akusooka okusinkana Katonda. Mukama waffe Nabi Muhammad yatugamba nti abamu bafuna ebyenjawulo mu bulamu bw'entaana kuba nabwo bulamu. Ye mwana afa kisawe n'atunulako omuntu aneraga nti Katonda nsaasirira omwana wange. Dduwa y'omuzadde terina jjiji wakati we ne Katonda subhanahu wa ta'ala. Haji ne bwajjukira nga waliwo ekisaateera kyeyamukosaamu oba yamunyiiza aga nti yali anyiiriza mu kino ekyo nkiweeyo omwana wange mukole ki musaasire musonyiwe. Katonda nga amusaasira ng'obulamu bw'entaana butambula. Haji Nadduli tukwebaza okubeera omusajja omuvumu omumalirivu, n'obeera omusajja omuvumu eri eddiini ey'Obusiraamu, oli muzzukulu wa Mujunguti, n'obeera omuvumu eri Obuganda, n'obeera omuvumu eri eggwanga. Katikkiro yawummula bw'akubadde ku lusegere awo neyongedde okunywerenga nti e Buganda emmengo bamanyi era basiima ettaffaali ly'otadde ku Buganda. Abaganda bangi abaali mu nsiko naye yali Haji Nadduli yagamba omukulembeze w'eggwanga nti jjukira akasaka mwe twatuula nga twogera ku nsonga za Buganda. Teziriimu muzannyo, twamala ziteesaako nti Buganda tugikobera kino na kino singa tufuna obuyinza ne tulwana okufiirawo tufune obuyinza. Ndabanga ssebo wekitiibwa Katikkiro olwotuusa eddoboozi eri Ssaabasajja kojjange ono nayambala ku jjinjo ly'omuwendo ng'akyali mulamu, kinaaba kya kitiibwa gye tuyinga ffe bazaala. Tujja kakasa nti Obuganda bwasiima ettaffaali yateeka ku Buganda. Bantu bangi bambadde amayinja ago naye twegomba munansiko naye ayambale enkofiira ng'alyambadde kuba ebyafaayo bya Buganda bingi byatuyigiriza byatujjukiza era bingi tulabidde kusaba Katonda atuwe tubeere nga tubitwala. Abantu muli bangi bannabyabufuzi abazze wano naye omukulu yagambye nti akazindaalo akoolwaliro si kammwe, temwatudde bigambo byammwe kuyita ku nnimi zammwe, naye embeera eri mu lujja muno njatufu nnyo okusinga emimwa gyammwe. Mubeere bamativu nti obubaka bwammwe butuuse olw'okujja kwammwe ne mutula ne mukkalira n'obulimu bwe mulina eri munnammwe eri munnabyabufuzi, embeera eyogera okusinga ebigambo. Ekigambo kye mbajjukiza kimu, Jakana teyawangaala myaka mingi naye mubuvumu we yayogeranga ebigambo by'ekisajja ekikulu ebisinga emyaka gye. Mubitwale mwebulire nabyo, mubijjukirenga, mubiteeke mu nkola. Bwe munabiteeka mu nkola munaamutapudde ettaffaali ku ggwanga lyammwe. Ebifuzi bye mwagendamu eby'omulembe guno si bye ebyedda ebya bano ba Haji Nadduli. Bwe mwagala babakwasa obuyinza ono amanye engeri gye babufunamu. Be basinga okubutegeera okusinga mmwe ababaagala. Kye bakutte bakimanyi, bakyagala okusinga mmwe mutandikira okukyagala. Mubeere beegendereza nga mubeŋŋanga, mukozese amagezi ag'ekika ekyawaggulu n'olulimi olusendasenda abantu bategeere kye mwagala. Abantu bedda Abaganda bwe balabanga omuntu ng'ayogera n'akyusa endowooza z'abantu bagamba nga oyo munnabyabufuzi. Omuntu wa munnabyabufuzi si kuba bikonde, si kujja mitaafu, kulwanyisa mutima guteeka mu kyayagala kiyingiremu aguggyemu oli kyabadde ayina bakkaanye nga bali omuntu omu. Mulabire ku nsi ze tutunuulidde olwaleero sirimaanyi, Amerika y'amaanyi era buli omu agijja nti ensi y'amaanyi, naye bannabyabufuzi byabaayo
bakozesa ennimi zaabwe n'ebirowoozo byabwe okutuusa omuntu omuteeka ku kyabakola ki. Naye wano ate mukozesa amaanyi mangi okusinga obwongo. Mukyuseemu enkola, mukozese obwongo n'ebirowoozo n'ennimi tuzikozese bulungi. Kuba mukadde waffe yatujjukizanga Seeka Zubairi Allah amusaasire ng'agamba nti obuvune bw'olulimi bwakabi nnyo okusinga obuvune bw'okugulu. Omuntu boda bwe mukuba ekigo abantu bamusaasira, naye bw'oyogera ekigambo n'ekikuba ekigo baga nti musajja yakyeyogeredde katunke n'ekigambo kye. Abakusaasira babeera batono. Irimu esomeddwa wano mu lujja mulebadde nnungi nnyo. Seeka Kasoma mukadde wange mukwano gwange, naye olwaliwo n'eddaala kwe mutadde mubutegeevu. Abategedde byasomesezza mu kidaala babadde batono nnyo, naye nga kyabadde ategeeza abadde akitegeera. Mugezeeko okukozesa obwongo mukitegeere, akyambazza n'akibasomesa mu ngeri etalina bwekoonyeeko, naye ng'ategeera asigadde ategedde nti abadde agamba kino. Naye mugezeeko okukozesa ennimi zammwe mu ngeri ennungi ey'obutegeevu bwakozesezza. MC yatugambye nti bakoze endagaano ne Hajji naga nti bannaye bannayabufuzi sinze mbaganya okwogera naye nkuuma ki? Nkuuma ndagaano. Seeka atugambye endagaano. Oyinza okuba nga olina ekintu nga kikunyiga naye nga olina okukuuma endagaano. Noga nti kankuuma endagaano, obudde era bujja kuziba ntambule naye nga nkuumye endagaano. Ssebo Hajji nabyo tukwebaza okukuuma endagaano. Sheikh Ismaila Kinyeenya atujjukiza okufa. Bannange ffenna tujja kufa, naye teri kibi muntu kufa ng'olinga atamanya nti oli wakufa. Omuntu amanyi nti wakufa, okufa akulowoozaako, okufa akukolerera. Omuntu omulamu yateekateeka abakungubazi be balyogera nga bazze mu lumba ekiro. Omuntu omulamu yateekateeka ebyogera ku ntaana ye. Naye omuntu oyinza okukola ebintu ebitali bya buntu bulamu ate nga tuyagala bantu babyogere, naye ng'essaawa ejja kutuuka nga tolina gwogwana byogera kuba oli boogenze. Tukole ebitali weebuula mayiti zaffe n'abaana baffe nga tuvudde mu nsi nga biryogera abakungubazi n'abaana baffe amaziga banaaba bagabasangudde. Mutemwekombye omusajja munayafuzi yafudde Dr. Semogerere. Ebbanga lyamaze mu byobufuzi byonna, naye n'abanga yaziikiddwa nga buli omu awulira amusaaliddwa olw'entambula gy'atambudde mu bulamu n'omutima omulungi. Tugezeeko okubako bye tuyiga. Buli obudde butambula butwala eri kabuli. Mukama waffe Nabbi Muhammad tugaa nti omuntu asanyuka mukadde waffe agenda kweza emyaka 8 naye buli kigere ky'otambula teri kidda mabega, otambula osemberera ntaanaayo. Buli lwolya emmere etugenda okulya wano manya nti mmiri z'omu nsi zikedde, obadde osigazza ebijjulo 10, eky'omwenda eky'ekumi kikoze eki? Osigazza 9. Buli lw'otambula, buli lw'ossa n'omukka gugenda kukola ki? Naye tugukozese bulungi, tuve okuva mu nsi nga tuli mu bantu abasinga okubeera abalungi. Nabbi atuyigiriza naga nti okufa tujja kufa. Ne waliwo abantu abafa ne bafiira ddala, n'obeerawo abafa ne basigala nga balamu. Mwogomba okubeera mu bafu abanaafa ne basigala nga balamu, muleme okubeera mu bafu abanaafa ne bafiira ddala. Ate kyennaku olwo abafa nga bakyalina ku nsi n'abanga abataliiwo, ebikolwa byabwe nga teri abyegomba, ebigambo byabwe nga teri abyegomba. Naye olatuuka noga nti nzikikyalina kyentya nafa dda, naye ng'akyogera atambula. Twegomba okubeera abalamu ku nsi nga tuli balamu abeegombesa, naye twegomba okubeera abafu nga Allah bw'aliba atusse tubeere mu bafu abalibeera abalamu nga byetwakola ebirungi bisigadde bitambula. Qur'an yetugamba Allah gamba inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah ajja tuzuukiza era yatutta, naye awandiika by'okoze mu nsi mu ebbanga lyonna ly'otambudde n'ebirigoberera oluvannyuma ng'omaze okuva mu bulamu obw'ensi bijja kusigala bikulondoola era ng'obigabanako. Seeka Kinyeenya yasomye ebigambo bingi, naga nti mwabali kumulina byonna byewole, si byammwe. Lwe muliva mu nsi bijja kuddira bannannyini byo. Lwe wayagala
bikuŋŋaanya ebingi bikuŋŋaanye ng'olowooza olunaku lumu omu ku w'amagezi yatugamba nti omuntu akuŋŋaanya ng'akuŋŋaanya bukuŋŋaanya yamukubira ekifaananyi naga nti alinga akawuka kabayita kakasenyanku ebbanga likamala nkasenya obuku kabweteekako kiba kizibu okugufulumamu kafa keesibye nga tekafulumye mu byekasombye. Tukuŋŋaanye ebitaatusibe nga tusobola okwetaayizaamu oleme kufa nga weesibye nga tene muntu ayinza kusemberera mayitiyo. Batujukiza Sekitale Jeno n'ayogera ebyafaayo bingi ku Mzee Gaddafi, Mungu amusaasire Kadhafi. Yalina amaanyi, yalina ekitiibwa, yalina ssente. Ne bwe yakyalanga wano e Uganda nga nene Luweero zimansuuka Baseera Kasoma ne baziryako naye ng'akomye Kampala. Yatuukanga Entebbe nga anajja mu mwezi mulamba ekisaawe ne kigwako abasirikale. Nga ngeze emmotoka oba ogira nga gituwetambuza abagenda okukola emirimu gy'omukulu ajja naye nga bakiwamba ne kibanga Uganda talina basirikale. Nga bw'abaana abo ayinza okuganda era zena ennyonyi 7 ziri mu bbanga naye ng'emu yegenda okugwa aze zimuwerekedde. Emu n'esooka okugwa n'evaamu byonna ebinaakola ebisowaani kw'anaalira, emmere gy'anaalya, abafumbi eyo n'egenda n'ebigiriko. Endala mwava amala kugivaamu eziri mu bbanga ne ziddayo eribya zimaze omutusaawa. Naye yava mu nsi n'agireka ne byonna byalina n'abikola ki. Seera Kasoma yasomye Quran n'agamba nti ayagala kusoma aya ng'agirabako nange nekyegomba naye nga nange sokedde Mungu atonda nsi eno teri muntu gwali awadde bufuzi bwenkana. Nabbi Sulaimaani yali mufuzi, yali mutabani wa Dawuda, Nabbi Dawudi yali yawa nabbi naye Nabbi Sulaimaani yafuna buli kyonna. Olunaku lweyasikira kitaawe Nabbi Dawudi baamuyimusa nga bamaze okumukwasa obuyinza aveeko kyayogera. N'ebigambo bya Nabbi Sulaimaani tebyali bingi. Allah bwe yamugerako mu Qur'ani yagamba nti wawaritha Sulaimaanu Daawuda. Sulaimaani yasikira nabbi ani? Naye bwe yayimuka okwogera ng'amaze okukwata obusika waqaala ya ayyuha nnaasu ullimna mantiqa at-tayr wa utiina min kulli shay inna hadha lahuwa al-fadlu al-mubin. Yayimuka okwogera nga kudde obuyinza yagamba nti bantu mmwe Katonda yafiigiriza amaloboozi g'ebitonde byonna nga bwe kyogera mmanya kyekikoze eki kyekyogedde kyeyakoma ku ekyo bwe munoonya omunoonya mu dunia nti mbifune yatuwa buli kintu kyonna tukikola ki tukirina. Sulaimaani yalina obuyinza. Sulaimaani yalina ng'akozesa ebitonde byonna omwali ebinyonyi omwali amajinni ng'alagira bulagizi negakola. Sulaimaani olunaku lumu yamagamaga ekookootezi nga taliraba mu lubiri lwe n'agamba nti siraba kookootezi lyalazeewa singa lidda nga terina bukakafu wa gye liva nja kulibonereza oba nja kulisala. Naye bwe ladda lyamugamba nti mukama wange gye mbadde nsanze kabaka Balqiisi naye nga yina namulondo etalabikangako bulungi. Naye Nabbi Sulaimaani bwe yawulira n'abuuza amagini n'agamba nti kabaka gwe boogedde ani ayinza omumundeetera. Ejjini ery'amaanyi limugamba nti nze nja muleeta nga tunaba okuyimuka bw'okoze eki wootudde. Oguno omulembe ogwo drone zezikola ki zezitambula litambula mayiro 4 ne limugamba nti nze nja kumuleeta nga tonnatemya ajja kuba atuuse. Yagenda okutemya nga kabaka bamuleese n'entebe yatudde kabaka. Oye Sulaimaani gyemuli e Baitul Maqdis e Falastini omuziki ogulya Nabbi Sulaimaani yaguzimba naye yaguzimbisa amajinni. Yayimirira ku muggo gwe ne gazimba kiro na misana nga gamutya gamuwa ekitiibwa. Naye olunaku lwe gamanya nti Sulaimaani yafa dda omuggo enfuyege agulya bwe yali yeesigamye n'aneguka n'agwa eri ne gagamba nga tulabye singa twali tulina okumanya okwenjawulo ne tuba nga twamanya nti ono abadde atukozesa yafa dda tetwandibonyebonye myaka gino gyonna nga tubadde omusajja yeesigama muggo naye nga eyagwesigamye yafa dda. Lwekyo Sulaimaani enfaaye yalina abasirikale bamukuuma amajini nga gakola kiro na misana
gye bagenda Baitul Maqdis kifo kya bbeeyi mu nsi yonna mu Busiraamu. Okumanya kya bbeeyi abasajja bakirwaniddemu kufiirwa baraka zikola ki? Akatundu akaliyo aka Afrika kuyeekaabe Nabbi Sulaiman buli afuna obukulembeze kabeere wano aba Uganda kabeere baawo bala omuntu agamba nti akapapula kange kano katwala okasuule mu kisenge ekyo kaliko ebyetaago byange. Naye balonda Katikkiro wa Isirayiri kyasooka okukola genda mu kisenge balaga nti Katonda wa Isirayiri n'akifuwa mpa amaanyi agafuga ensi eno nga gawa Sulaiman okumanya ali waki. Naye bw'afuwawo n'asaba ekigambo ekyo amaanyi agakola ki? Lwekyo muba mulina obuyinza muba mulina amaanyi waliyo wa Sulaiman. Naye tubukugese bulungi tusigale mu nsi nga ffena tutambula mubeere singa okubeera ennungi. Haji Nadduli tukwebaza muzeeyi ne mutowo Katikkiro togwamu maanyi ogaye nti oli kalibubba alhamdulillah. Amadaala gonna g'ovuddemu Katonda okuba nti bw'ati bw'asazeewo obeere mu biseera bino ayagadde ofiise obudde obumutegeera. Obudde bw'osigazza bwe Katonda oyongere okulongoosa. Ate n'abali mu buyinza abalina Haji Nadduli mwongere okumanya omugaso gwe kuba amagezi akyagalina n'obusobozi akyabulina obusavinga eggwanga oba aw'amagezi ng'agaweera waka naye asigale ng'akyalya ku mugaati gw'eggwanga kuba mukyali mu buyinza ate nga mwabuleeta mwenna. Kiba kyabulyaza amaanya abasajja bano abeesaddaaka ne babeera mu ttale ne baleka emaali zaabwe ne baleeta obuyinza ne babanga bayinza okufuula ku bifugi nga baali abasajja b'Amini abali ku mulembe ogwakola ki ogwavaako nga bali mu mulembe gwabwe. Obusiraamu diini ya nsonyi tubeere n'ensonyi. Baganda bagamba ono alya n'ono alya yemmere wooma mulye nabo ensi esigale ng'etambula basigale nga alekayo abaana bana abafiira mu nsiko. Haji Nadduli mu nsiko alekayo abaana bameka abafiira mu ki? Ebyo tebabiŋŋamba bugambi. Ono jjajja ng'azaala maama Haruna Ssenkubuge bwe bagenda mu nsiko yamulekayo. Ono famire enju z'abaamu zirimu ab'ebyobufuzi omu kuba mu mpya mwava empya zange nga bwe zitambula mbagale bakojja bange mwe muba Haji Hussein Kyanjo ne bomu ekiti ky'ennyama tayinza kirya. Omu ennyama n'oyagala okukaaba ng'omulaba nga tasona kugigaaya. Kakati waliwo ebisagala kwogera nga bireeta ennaku. Naye saba Katonda nanyi buyinza nga bwe tazze kusabira Jakana Katonda amusaasire amulamuze ekisa amusonyiwe byamusabako ng'omutonde bikyonna ekikoledde wano nga kirungi Katonda amuwemu obulungi. Entaana yagifula ennyumba mu nnyumba z'omujjana kireme okubeera kinnya mu binnya by'omuliro. N'abafu baffe bonna be tusabidde wano Katonda abasaasire abasonyiwe basobako ng'abatonde. Saba Katonda ffenna atuwa obulamu obulungi nga tukulembedde nga tujja saba tutuuse maka gaffe mirembe atulongooseza abaana baffe abali mu luwummula ate ate obusobozi obubateekateekera okudda kutandika olusoma olusooka nga tulina obusobozi obubazza ku masomero olw'ekisa kya Katonda okusaasira kwe. Wasalaamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar la ilaha